bye wasubiddwa ku Lugonvu sShow. Saudi Arabia. Muganda wange Lugonvu njagala butereevu tuwe embeera nga bweri ate mu United Arab Emirates. Nange Morris Mukibi omugave nkwaliriza ali mu studio za BBS Fine yaffe wali emezimbe Masengere nkwebaza okubanga olina fonako olwaliro ku machagaliro obwazibidde bingi ebiriwo mu ggwanga lya Uganda nange gyendi mu kaseera kano Deila Abu Dhabi Deila Dubai. Yes, Deila Dubai. Njagala kubebaza mwenna abatulaba n'abatuliza programu ya Zoko Kanensonga Morris Mukibi muganda nge Bobo Ntambi mugambe nti muganda wange akasimu nkalaba ngamba nkomewo tugendeke Kalangala naye bw'ove Dubai e Kalangala oyinza obutagendayo oyinza obutagendayo embeera mu ggwanga eno ekyali yakungubaga naye okutali kw'amaanyi nga bwewandikira by'emawanga agamu wadde nga pulezidenti wa ate nga yabadde Emir wa Abu Dhabi yavudde mu bulamu bw'ensi eno naye emirimu gisigadde gitambula mpaliriziddwa okubanga nnoonya omu ku bannayuganda ababukadde mu Dubai atubuulire bakoseddwa batya n'okutuusaako mu kaseera kali akamabega ak'omuggalo bwe kabakosa kubanga agamu ku mawanga agasanga okusoomozebwa okw'amaanyi UAE Dubai strictly embeera gye bayitamu wendi ku lwaliro kizibu nnyo okwogera ku munnayuganda yali azeeko e Dubai n'agamba nti tatuukangako ku Mpombo Africa Restaurant wendi mu kaseera kano bankiziza ku kyankya ngenda kusooka nkirye n'akajuyisa akawoomu akava e Uganda ne muganda wange Segawa mukulu wange ye CEO owa Mpombo Africa Restaurant ate nga mu kaseera ke kamu ye president owaba People Power chairman wa National Unity Platform People Power mu UAE yonna ya ate nga gwe muwanika wa Dubai era wa People Power ebyobufuzi no mubitambuza mutya ebyobufuzi tubitambuza bulungi nnyo era tuli connected okubira ddala ku secretariat wali ekamoja tuli connected bulungi nnyo bitambudde bityasofa mu kaseera kano ak'omuggalo gwe twavuddemu temwasanzemu kusoomozebwanga mmwe abakolera Dubai omuggalo ogwa lockdown yagundi ya covid omuggalo gwa covid twagusangamu okusoomozebwa nti olw'okuba nti bizinesi zayimirira nga tezikyatambula naye ekirungi nti ensi eno abakulembeze baayo bafaayo nnyo ku bantu era kukakasa nti batambuzanga emmere nga nfumbe ne bagireeta gavumenti yagabanga emmere nga nfumbe kuba bamanya nti bakuwa emmere embisi tulina sinzigera tegikola tegifumba kati nga bo bagifumba bapanga kunya omuceere nga gulimu n'enkoko bajja ne bakukonkona ne bakuwa emmere batambula ne bagenda bateekawo abantu abakola mu mulimu ogwo bannayuganda abeewaayo okukola omulimu ogwo nga balonda bulungi nga babalabirira babasuza naye nga babalonze bagende mu community y'abannayuganda bagabire emmere yes ekyo kimu ekyokubiri ne bagamba buli muntu yenna abadde ne visa oba ebadde ebulako wiiki okuggwako oba nnakumeka bagitadde tebagenda kuvunana overstay yonna kumala omwaka mulamba musooke mukakkane mubeere mu nnyumba musirike mumale okulwanyisa ekirwadde kya covid wasiwasi ne purecha ya visa nagijjawo abantu ne basobola okukola ki okutuula ewaka nga batebenkedde oba okitegeera so kati embeera twagiyitamu ng'etunyigamukko ng'abantu abali ku mawanga naye ate titwayisibwa bubi nnyo ng'ate abaali ewaka Uganda batwawuliranga nti baabawanga ebijjanjalo nga bikadde tebijja n'ababifuna batono kati ate wano twafunanga nfumbe okitegeera so tetwatuyisa bubi nnyo ate mu bya business zo zakkira ddala kubanga zaggalwa nezikira ddala kutaka era abantu bangi abaluzinga emirimu gyabwe abaana baali bakola zi kampani zasalako abakozi ate zikyalina kyezibaliisa tezikyasobola kubasuza tezisobola kubasasula ne babata mugende mweyiye ekyokubiri ne bizinesi nyingi ezaggalawo era Allah bwe yayisa mu covid nga tagaddewo bizinesi ate bakoze kubanga tubadde mugundi mu expo 2020 eyo yeringa eyazukusa bizinesi nezikola nezidda waggulu era kati emirimu gitambula bungi mu Dubai nerulinga abantu bange era nze kankule nti buli kintu kyonna ekijja kibaamu ebintu bibiri waliwo bwe kikosa noba wakifunamu wakaffe nze okufuuka CEO wa Mpombo Restaurant Allah yayisiza mu covid kuggala bizinesi nga bankozesa ne batuuka okuggulawo bakama bange bakivaamu ate nze nekikwata
kitegeeza nti Allah yeesiza mu covid nze okukati ebyo olwaleero era nze save ma covid nibaza Allah yaleta covid tulina kugambira nti covid yankosa bye yankosa ate kati ebiwundu byonna Allah n'abijjanjaba Africa alhamdulillah tulina mukulu Segawa CEO wa Mpombo Africa Restaurant kisibu nnyo bannayuganda bangi abategeera ekifo kino kisibu nnyo okujja Dubai n'otayitako deila wano ku Mpombo Africa Restaurant sofa njagala kubuuzayo kino mu bufunzo bw'ekitalo tulabye okusomozebwa okw'amaanyi baganda bo bannyoko kizibu nnyo olunaku okugwawo ne bataga nti union waliyo basatu abaguddewo tebalina bwe badda kiki ekiri mu Dubai ekiri mu Dubai abantu ekisooka nti Dubai yensi ennyangu y'okujjamu yes tetawanya kuya visa naki osaba visa ku makya olweggulo ne bagikuweeza ng'ekoze eki ng'efulumye kati ekyokubiri nti ewaffe e Uganda olw'okuba nti teri mirimu obwavu bungi bulumye nnyo abantu kati essuubi ne baliteeka nnyo eno Dubai olwaffe abaliyo okulaba nti ate atleast famire zaffe zirimuko kakenjawulo abeerawo n'alaka message omwerezayo 2 omwerezayo 10 kati nabo ne balaba nti basanga banajjako eno binaatereramukko kati tujja ntugera n'obuzibu bw'abafere nga bannayuganda bennyini abafere abaana nga babalimbalima nti balina emirimu naye nga akusuubiza omulimu nga nenyi talina mulimu gwakola naye ali wali wabula ng'omulimu gwe ate kuba gwe ddala nnyonyi ya Uganda bafiirwa ky'okukwata ekibokisi ekirimu omuntu nebakisonseka mu nnyonyi nekigenda ng'egenda nkalu lwaki tebazzayo baana bafiiridde wano ne batuuka abaana ne baziikibwe waka ku butaka bwabwe naye babaziika wano mu musenyu just lwekyo kyokka talina busobozi buzayo mirambo mitwalo ebiri ejjajjamu tugenda gijjawo ze miliyoni 2 so nga ate basobola okuteeka ku nnyonyi ya Uganda ne baguddiza bwerere ekyo kye twabasaba ne bagamba bagenda kikola mpaka n'olwaleero bakikolangako so kati tuli awo bwe tutyo Katonda yatukuuma webali nnyo eddoboozi lituuse nja kukkiriza muganange Morris Mukibi omugave embeera bwetyo bweri Dubai oyinza okukkiriza nti obaolyawo abali obulungi bali bulungi naye n'abalina okusomozebwa be bangi abali mu mbeera enyigiriza n'abali mu mbeera ey'okweya nabo bali mu mbeera yakweya njagala onzikirize nkomewo gy'oli muganange Morris Mukibi omugave mu studios naye ngenda kubanga mpa muganda wange akakisa okubanga abuuza ku bannayuganda abali e Uganda obaolyawo n'abali wano e Dubai abalaba BBS Telefine yaffe abannayuganda abalaba BBS Telefine eyaffe mbaagala nnyo era tubeebaza okubeera nga mulaba TV yaffe eya BBS Telefine manya gange bampita Hassan Segawa era nga nsinzidde wano Dubai tumira abannayuganda mwenna abali e Uganda ne bannayuganda mwenna abali mu nsi yonna nga mulina obusobozi bulaba BBS Telefine mbatumiddeko nnyo era mbaagala nnyo naddala abawagizi ne bakasoma fa Mpombo African Restaurant webali nnyo webali ddala muganange Hassan Segawa nze Ssentongo Frederick Lugonvu Morris Mukibi munzikiriza ate obaolyawo nkuddiza omuzindaalo gy'oli eyo gy'osinzira okubeera ng'oweereza nze nkyali Dubai obaolyawo bwe nnaaba nsobodde enkya naakomawo tutandikira era bw'onooba ng'okomyewo mukulu Lugonvu awangali maaso mogi weewaawo twayenza nnyo toyanzege Frederick Lugonvu ndowooza Bobo n'omweta ku luwombo lweyo awulire bwe lubeera olulinnyo ku nnyonyi n'erudda sayidi eri ate n'akomawo naye n'oba nga omwetako ku by'enjawulo bye wasuubiddwa ku Lugonvu's Show.